ebisuubizo ajja bikola ki? Ajja bituusa. Ate Museveni tibamu blackmailinga. Tukwate Mpola, Paulo, Faruku ali wano, buli amutukiya mukuba akaama nti sebo tukusaba genda oteeke ekimuli ku mutaana yaki ya Mirundi. Tuwe ssente kuki? Ku kizimbe kye. Manya ajja bikola ki? Ajja bikola ebyo. Mwanyina zesinza kumentioninga wano wetegedde temubeera bakambwe nnyo. Mumpulira. Kubanga amazima gali nti Mirundi aziikibwa mu kiki? Mu kitiibwa. Omwaka guweze leero. Si bwe kiri? Jo. Omwaka gumu si munene nnyo. Tukwatirire Mpola ate n'omukulu ayamba ku muntu asinga okontrolinga ssente mu ggwanga muno waali sijja mubalaga nebe batambuza ebikutiya bya ssente mu ggwanga muno. Ekirala ekiri very very important, twagalane, tusonyiwagane. Mirundi Paulo nayinza kubeera witness naye ayina ebintu bya regulating bye yakola ebimu n'atuuka akaseera nga takyayinza kirivaasinga. Ensobi ze yakola ffe tuleke zikola ki? Zigwamu. Kyembasaba, tosobola kuŋŋamba nti ojja mu kereziya everyday naye ng'omutima gwo mukyafu. Tusonyiwagane. Yes, Father ono lwakuba agenze, I know from a reliable source lwali lutalo musabira wano naye n'atuyamba ne bakola ki? Ne bamusabira. Father ono naye Mukama amuwa omukisa. Ekifembayo 2026 tugenda kulonda omwaka ogujja. Mbasaba mulondeyo buli Museveni. We mbasaba. Nze olutalo lwange naye lwawedde. Paulo ono ye mujulizi. Bannange abantu b'eggwanga ly'Abanyarwanda badde bakijjanyizibwa mu Uganda muno nga baba passports baba ne national IDs naye nga bannayuganda. Mu ntale ezimu ze twalimu ne tugenda ne wa speaker Anita Among. Nze kwe kusooka okumanya Paulo ono nga simanyi nti mutabani waani? Wa Mirundi. Naŋŋamba nze Paulo mutabani waaki? We yakoma. Okuva olwo tuli bwe tuti. Mumpulira ndowooza. Kyansanyusa nnyo nti ngenze mu parliament nsanzeeyo omwana waani? Wa mukwano gwange. Mugamba abantu b'emmanga bayambagana. Yes, kubanga bw'alaba munna amukwata ku ki? Nange ono yankwata ku mukono mu ki? Mu parliament. Ne teri kintu kinnuma nga kusanga mwana azaaliddwa mu Masaka nga tuli kabwa naki? Nango. Abantu b'omu Buganda ekyo mukitunulemu. Mumpulira. Ku nsonga eri gye nzizeeko nga batuma national IDs ne passports. Abaana abanaku abasigaze